nange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma naye mu eno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe mikwano gyaffe abatulaba eno ye Shilo TV amanya Sunday Yusuf Mukasa Lubwama agenda okubandulira programu eno empya ennyo y'ebyafaayo gye tutuumye erinnya by'obadde tomanyi mugugudde since 1960s. Ebyafaayo ebyakuyitako byewandiyagadde okumanya byewandiyagadde okuwulira mu ba elder churches baffe mu bakadde baffe abasumba baffe ba apostle baffe eno ye programu ekutuuseeko olwaleero byobadde tomanyi mu buwudde okuva mu 1960 okutuuka mu mwaka guno bwe tugitandikidde ogw'2018 tujja kubanga tubatuusaako abantu abatali ba mitendera gimu abakulu abavubuka abakadde era nga ebyafaayo mu byetaaga okunnyonnyolwa sijja kubaluusaayo mu maaso gammwe wano nina mukadde waffe maama waffe jjajjaffe maama waffe omusumba waffe Apostle Agatha Nalwanga nebyotosabye era kamusabe ababuuzeeko. Kama yeebazibwe nange nsanyuse nnyo okufuna omukisa omujjuvu ku lunaku luno olwaleero okusobola okuba nga ngenda okuyingira n'okwogerera mu puroguramu eno empya. Ebigambo bye munaawulira njagala mubitwale nga biva mu mutima gwange era nga bya mazima kubanga nabiraba n'amaaso gange nabiwulira n'amatu gange era ntambudde n'obwegendereza bungi ng'omukyalo omukristaayo byenjogera bya mazima. Nze Agatha Nalwanga amanya ago gantuumibwa abakadde bange nga nakazaalibwa naye bwe ngenze ntambula nange mu myaka gyange neneyongerako erinnya eryo libayita nebyotosabye obisanga mu bayibuli ekigambo ekyo mu kitabo ky'abassekabaka mu ndagaano enkadde ekisooka sura 3 n'olunyiriri olw'13 nti nebyotosabye byonna mbikuwadde obugagga era n'ekitiibwa kakati nensanyuka nnyo Katonda okumpa ebigambo byesabye byonna nga era mu nsi muno bwe tufuna ebintu mu ngeri ez'enjawulo oluusi nga tobisabye na kubisaba ekitiibwa oluusi nga tokyeyagalizanga n'obanga Mukama akikusuddeko. Kaakati amannya nga tumaze okugategeera ate era waliwo abaakuwa amannya nga erya Agatha ne Nalwanga twagala otuwulireko ebitonotono ku bazadde bo taata ne maama ebyafaayo byabwe ebitonotono nga bakuleeta mu nsi. Taata wange baali bamuyita Yona Lwandasa Sekitoleko. Sajja oyo ng'abeera mu Kiteregga essaza ly'Essingo mu Kiteregga ne maama ayitibwa Esteri Nanteza Lwandasa ow'Effumbe. Mukama yeebazibwe. Abo be bantu abandeeta mu nsi ddala
taata wange yali musajja mubuulizi wa njiri Anglican Church. Ne maama wange nga mukyala mukristaayo muweereza mu maka eyatusemberezanga abagenyi abangi ng'omukyala w'omukristaayo omusumba. Nazaalibwa mu mwaka 1932 mu 1932 ne banzaalira mu ddwaliro ly'ekiboga hospital. Bwentyo ne mbeera omuwala nga ngenda nkula bantwala mu ssomero Emityana. Biki bye wayagalanga, mizannyo ki, nnyimba ki ze wayagalanga? Bwe nasoma primary, nasoma primary. Wasoma primary? P7. Ne ngenda mu college endejje ey'obusomesa. Nayagalanga nnyo okuyimba. Era kyo tukiraba. Kitone kyange. Wakigira ddala mu ssomero. Olina akayimba akakukoota koyinza nga tunabagenda mu maaso koyinza okuyimbira mu mikwano gyo abo abakulaba? Akayimba era nja kayimba nga kanjiri. Kaga nti Yesu wange nkwagala manyoli wange. Eddoboozi nga waliwo yakutendekanga eddoboozi okubeera eggonvu bwerityo mu ssomero? Lyange ndowooza Katonda bwe yalitonda. Nzijukira bwe nali mu college endejje. Omukyala yali atukulira mu college eyo bamuyitanga Drekule. Naye nawuliriza naŋŋamba nti muwala gwe ojja kujja tukuyigirizenga ennanga. N'ennanga bakuyigiriza? Nga ndi mu college. Kwega ne ntegeera nti waliwo ekitone kibawulidde. Era emirundi mingi babadde bantegeeza nti oli muwala muyimbi mulungi. Amiina. Kubanga kaakati nina emyaka 9 kumpi. Kumpi emyaka wazaalibwa 19? Naye nina 87. 87. Tujjukizemu Katonda ku lunaku lwe wazaalibwa. Nazaalibwa nga April 4. 1932. Y'emyaka 86. Obulamu bwo nga tonnaba n'okubeera na Kristo, kubanga omuntu tuba n'obulamu bwa mirundi ebiri. Tuba n'obulamu buno obutannaba kutegeera Kristo, ekitangaala, amazima. Bwali butya mu bintu? Mbirwa nga nvudde mu ssomero. Nazaala abaana abo. Omwami oli ali wali mu kifaananyi kiri waggulu. Mwami bamuyita William Katantazi. Mwami William Katantazi ye taata w'abaana bange. Yali mulangira? Yali musajja oyo nga mulungi mu butonde bwe. Nange ndanga ndi mulungi. Naawe waliwo. Abaganda nti atakulamba akunyoma. Katantazi ono emirimu gye? Yali surveyor. Era mu kiseera ekyo okufa nga ye chief surveyor UUB. Nawo ne basurveyors? Ab'amasannyalaze? Ate gye gayita yonna mbadde ngamba nti be bakuba empenda. Oyogedde ku baana. Abaana bameka? Abaana nze nali sirina nnyo nkwagala kwogera muwendo gw'abaana bange, naye waliwo omulenzi omu ayitibwa David Katantazi. Kifaananyi bwekiryawo Katantazi? Tekiriiwo. Mu byafaayo omwogerako? Waliwo omuwala Dorothy oyo. Nawali wali wansi wange. Ebifaananyi bya Dorothy oyo era yoyo Dorothy Katantazi. Muwala era ye yakuzimba ekizimbe kino. Ye yazimba ennyumba eno gaggadde.
twaligambe nti lubiri naye olubiri lubeeramu kabaka ekyo ekifaananyi waggulu ulenamweza emyaka 7 waweza emyaka 7 naweza emyaka 7 okay naye kati nina 86 kiki ekyasinga okusomooza ennyo mu bulamu obwo obutaliiko kristo obutaliiko kristo obulamu bwobubeera si bwangu kubanga sitaani akuyuugumya n'akuzza eno wali muwala mulungi n'akuzza eri omuyimbi omulungi kega nti n'otambula mu nsi muno nga siweefugawo tolina akufuga mu ngeri ntuufu ng'opapala ng'opapalodde eno ddeeri nga bwe tuyimba nti edda nasagasagananga naye bwe nakkiriza kaakano nteredde ku ggwe ti sikyakusenguka mukama kubanga gw'olina byonna waliwo n'olimba olugamba nti kaakano nze ndi muwewufu haleluya omugugu gw'ebibi gogudde toba muwe bufundooza olw'omugugu ng'oli muzito ogw'ebibi kuba tugunaba kukola ki tegunagwa era nzijukira omulundi nzijukira twali wa Yusufu Mukasa nga twakali newajjawo omwami omu n'agamba mukyala Mukasa omuwala ono waawa ndowooza olwo nali ndabika bulungi nga nkyali muvubukavubuka nti njagala naye wakugudde tiye nze njagala kuguddamu gumutikka kaakati twagala otutuuse ku lunaku olukulu olw'amaanyi olutangaavu lwewasisinkana Yesu Kristo nga omulokozi wo. Gyali myaka emeka, gyali biseera ki, baani abaali bafuga ensi eno mu kiseera ekyo, baani abakukulembera okujja eri Kristo? Okujja eri Kristo kyali kyamagero bugero, kyali kyamagero kubanga nalina omwana wa muganda wange mwami Kajubi na mukyala we Agnes Kajubi. Omwana waabwe nga yalemala polio. Polio we yajira mu nsi mu kiseera ekyo yakubakuba abantu. Yali w'amaanyi nnyo, myaka gya 65 wano mu Uganda. Myaka gye nkaaga. Kakati nali ndi awo omwami Kajubi najja kawungeezi n'aŋŋamba nti ekibuga kyonna bagamba nti mulimu abantu abazze nga basabira abalwadde ne bawona, naye mbadde nkusaba tutwale Samwiri, omulenzi ye Samwiri. Omulenzi ye Samwiri? Semuwemba. Semuwemba. Mangu ddala n'ennyambala, nze nali mukyala mwangu n'ennyambala mangu ne tujja ne tusula ekaze wa mwami Kajubi. Nkeera mwami n'atutwala mu crusade eyo yasookera ddala. Ye crusade eyo yaliwo mu mwaka gwa 61, naye ng'abamisonary balezero nga batuuka mu mwaka gw'enkaaga. Mu mwaka gw'enkaaga bo nga baali bava e Canada nga bayolesebwa nti waliwo ensi Uganda, bo ne baga nti naye nga tebamanyi gyeri, ne bajja Kenya okubeera ddala eri ewaabwe Canada nga balina omusumba Galadi. Omusumba Galadi yeye yayolesebwa mu kusaba enjiri okujja wano, n'agamba abasumba nti nfunye ekintu kyewandiise ku kisenge nti Uganda naye sikitegeera, nga nabo tebakitegeera. Bo basaba ekiro ekiseera ekinene newafanikawo abagamba nti ensi eyo eri mu East Africa eyitibwa Uganda. Kale mu East Africa mulimu ensi nyingi, mulimu Kenya, Tanzania, Rwanda,
n'ensenabatongeseko biseera bino kakati ya ne baga tunakola tutya okuyingira Uganda nga waliwo abamisonale bannaabwe abali e Kenya bali kwekuva e Canada bafune oluwenda olunaabatuusa bo mu Uganda ne babeera e Kenya bamalamu akaseera leezeraga nti bamalayo emyaka oba ebiri e Kenya nga tebannafuna kkubo libatuusa mu Uganda. Kakati e Kenya balinayo crusade mwe bafunira omuntu eyabategeeza nti nva Uganda ye yali Dr. Lubuulwa tumyaha kakati ne bamwekwata ne baga twagala kutuyamba tuli wano naye twagala kutwala buweereza bwaffe mu Uganda naye tetunafuna busobozi naga nja kubayamba. Lubuulwa oyo yali musajja mulokole namulaba nako nga bayimba n'ebizindaalo ng'alina n'abakyala bambala ebiteeta ebyeru kakati Dr. Lubuulwa ye yayamba abamisonalesi bano okuyingira mu Uganda n'abagamba kange nembikoleko nja kubayamba n'ajja Entebbe eno n'alaba mu kiseera ekyo ensi yaffe yali efugibwa abagavana ne bajja n'alaba gavana Cohen yasembayo wano n'amugamba njagala tulina abazungu baffe bakyali Kenya waliwo gavana naye erinnya tetujja kulirondoola naye ndowooza gwe yalaba naye yalaba Cohen oyo Benjamin Cohen kubayamba basobole okuyingira. Lubuulwa ye yakola enteekateeka yonna eyayamba balezeero okuva e Kenya okuyingira wano era ye yabafunira awo okusula nga batuuse wano enaakulabye era ye yabafunira omutaputa Ezra Kikonyogo yabayambanga okuvunula olulimi lwe boogera kubanga bonga tebamanyi lulimi lulala okugjako kubanga ebitabo byonna Ezra Kikonyogo kakati nga kana akatabo era Ezra yakavunula ng'ennyimba zino zitutuuseeko okuva e Canada. Kakati Lubuulwa ye yabayamba okufuna entandikwa ey'omulimu wano era ye yabafunira ekifo awo ku Kabakanjagala we baateeka kulusa kubanga leezero bwe baali tebannaba kumanyika nnyo omukyala Dawudi ye najja n'abeegattako ne bategeka crusade y'amaanyi awo ku Kabakanjagala road nze we nalokokera era nga bwe nabaga nti nendeeta omwana eyali alemadde polio mu kifo ekyo akafaananyi ako nagabalaze lwenkunga ye crusade eyo yennyini eyasookera ddala ne mu kitabo kye kino omusumba Hugh Lezel ne mukyala we Audrey Lezel bebaandika ekitabo kino byonna buli ekikwata ku njiri nga bwe yajja ate okisomodde bulungi nnyo. Dawudi bonna aboogerako, Dr. Lubuulwa amwogerako, Ezra Kikonyogo n'abalala nga batujja okubategeera. Kakati twagala tusooke tuddeyo ku lunaku luli lwewalokoka. Anti kakati kyekyo kyembagamba nti mu crusade eyo gyembagambye ne tutuula crusade nsuubira yali yakamala ennaku nga 3 eya Dawudi n'omwami we baali n'omwami we naye omukyala nga yabuulira omwami ng'amuyamba kutegeka butegesi bintu ebitabo kwegamba nti ne tutuula okulindirira ffe nga tulindirira kafaananyi ako konna kabalaga abantu bangi naye bonna nga bajiridde kuwonyezebwa era nange nali njigiridde kufuna kuwonyezebwa okw'omwana wange eyali aliralwadde polio. Kakati omukyala bwe yatandika okubuulira enjiri mukyala Dawudi ate ng'abuulira bintu bya bulokozi tugamba ati kinaggwerawa bitulese kyeki oluvannyuma n'abuulira okuwonyezebwa
naye ng'asoose kubuulira bulokozi era amangu ddala n'agamba waliwo abakkiriza okusembeza Yesu okubeera omulokozi waabwe. Simanyi mutima gwange engeri gye gwakwatibwako ne mpulira nze nanga nteekwa buteekwa okulokoka. Gano tulaba ekifaananyi y'ennyanja wano. Eno y'ennyanja ya Kabaka. Ennyanja ya Kabaka. Simanyi oba kamera yaffe n'ekijjayo bulungi mu kitabo kya Pastor Lezel ne mukyala we Audrey Lezel. Kati tugenda ku lugendo lw'obulokozi. Kati omukyala bw'amala okubuulira enjiri n'agamba waliwo abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe abatikkuleko emigugu gy'ebibi byabwe. Nze neezisa omwana wange. Omwana yali muto kubanga olwo yalina emyaka 2 n'ekitundu. Samuel yalemala wa mwaka 1 n'ekitundu. Ne muteeka wansi nalina akafoomu engeri gye najja amangu mu lukuŋŋaana ke nali ntuddeko ne mpanika emikono gyange gyombi. Haleluya. Newaddeyo. Wagiwandika tabanaba nakugamba. Agambye waliwo abakkiriza okusembeza Yesu muluwa ne mpanika emikono. Kati neewunya emikono engeri gye gigenda mu maaso kubanga atandaba kulokoka kimubeerera kizibu okuwanika emikono. Ati baatuga nti muwanike emikono. Twagiwanika lwakuba nti babalagidde. Era nze nawanika 2. Ne baatuga nti muyimirire ne tuyimirira. Musembere eno ku kituuti omwana ne mulekawo wansi ne ngenda ku kituuti ne batusabira essala ey'okulokoka. Amiina. Nti Mukama abasonyiye ebibi byammwe. Naye kyenjagala okubategeeza era kyentegeeza abantu bulijjo nti bwe naddayo ku katebe ne mpulira nze nga mulimi n'ebibi ebinene byesirowooza nti omuntu asobola okubisonyiwa. Nakino maama wange kyatamanyi oba baganda bange kye batamanyi kubanga ebintu biringa buziba omuntu byeterekera. Byeterekera ebimu ate ebimu biba wakati wo ne Katonda wo. Yes. Ate nga tomanyi nti waliwo abiraba nenzirayo ku kituuti. Omusajja nanga ate mukyala gwe obadde wano ate kiki? Ne mugani nassebo kyembuuza. Nina ebibi byange ebinene. Ne maama wange tabimanyi ne baganda bange tebabimanyi naye nabyona anabinsonyiwa. Naga nkugambye ebibi byo abisudde eri mu nnyanja ey'okwerabira kwe. Genda osonyiyiddwa byonna. Ne mpulira essanyu. Era olukuŋŋaana bwe lwaggwa omwami n'atunone yatutwala mu lukuŋŋaana ate era najjanga nga nsitudde omwana gwe nalejja nsitudde. Nangamba ate kiki ekibaddewo? Ne mugamba nze mponye. Naga nti ate kiki gw'obadde mulwadde? Manyize nali mukyala nno omunene gwotosa. Okuvedda? Nze nali munene nnyo. Nga toyinza kumanya nti niko ekirwadde era nga tokiraba. Naye nze nga nkiraba kiri eri munda tokyotolaba. Ekyomwoyo. Nga Bayibuli bwega nti omutima gwalwala endwadde etewonyezeka. Nti ani ayinza okugiraba? Mu Yeremiya essula ey'e17. Lunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Yeremiya ssula 17. Olunyiriri lwa 9 n'olw'ekkumi. Nti omutima gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani agimanyi? Ti nze Mukama nze nkebera emitima era nze nsobola okugiwonya. Bwentyo ne mpunyezebwa. Haleluya. Era ne ndokoka. Haleluya. Mukama yebaze. Amen. Mu lukuŋŋaana olwo waliwo ebitabo bye batunda mu Bayibuli. Pamphlets eza gospel babirinanga bingi nnyo. Kakati nga ffe tulowooza Bayibuli ziri mpya tezirimu bigambo nga Bayibuli eyo enkamye. Nina omukyala mukwano gwange bamuyitanga Yulia Nalumansi. Kakati ye ng'alina ssente era nga mugagga kubanga bbaawe yali muzungu. N'agulayo Bayibuli empya. N'agamba tugende tusome ku eno ne ku ziri enkadde tulabe. Compare and contrast. Kakati bwe twaddayo
era nasula wa Yuliya olunaku olumu tusome bayibuli eyo. Yuliya mwaka ddanga buli bamukwano. Twayokokera mu lukuŋŋaana lwe lumu. Yuliya olw'okukabaka njagala. Tugende mu maaso. Tusoma bayibuli ng'ebiri muno byebiri ne mweri. Era njagala okukutegeeza bayibuli yange eyo. Yes. Eno. Nze ndi mukuumi wa bintu ye yali bayibuli ya Yuliya. N'agimpa. Eno nagifuna mu 1961. Wonna walambe toyina peegi gy'otuukako. Yonna emyaka gyayo 56 eyo. Katonda wange. Bakagibipayaling emirundi 3 gizaako eddiba. Mbakuutira mukwatenga bulungi ebitabo. Amiina. Oyinza okutikakasa nti eyo bayibuli nkadde. Nze nina neya kitange gye yannamiranga afa. Ndowooza yalina eya kitaakule. Edda era egamba Yesu bamuyita Isa Masiya. Njirina kakati netutandika okutambula n'obulokole buli lunaku nga tujja mu lukuŋŋaana olwo kulusedi yamala ennaku 7 ne batukwasa lezeero nga Dawudi agamba olokose. bannange nze kulusedi ewedde naye abantu mwenna abalokose mbakwasa omwami ono yajja okubayamba okubalabira. Oyo abakwasa mwami ani? Lezero. Abakwasa Hugh Lezero. Tutandika okutambula ne Yesu. Lezero nga bapangisizza wali e Makerere. Yes. Naye nga tewali kanisa bbanga lyerere. Ne bateekawo tenti eyo bagiteekawo era nga ffennaffe tulaba. Okuva ku lubereberye okutuusa leero nze mmanyi ebigenda mu maaso. Otubulidde bikuli mu mutwe kubanga Pastor Lezero awandiika ebigambo bino bulungi nnyo mu kitabo kye kino ekya Gospel of Power nga bw'obunnyonnyodde. Purpose for Uganda, for his purpose, ebintu ebyo n'abaami era bogenda tubuulirako the power of Africa, ebyo byonna plentiful harvest bingi nnyo sinza kubimalayo. Eyo nze gye mbalazeeyo okubatizibwa kwange. Yes. Kwe kubatizibwa mu mazzi okwasookera ddala okubaawo mu Uganda. Twabatizibwanga ennaku z'omwezi 4 Maachi 1961. Olw'okubanga omumbejja yali alokose. Omumbejja muggale kitaka. Yasaba olukusa kabaka okutukkiriza okugenda mu nnyanja y'okubatirizibwayo. Yasobozesa ekintu ekyo. Yasaba mwannyina Sir Edward Muteesa. Nti tubadde tukusaba tufunya abazungu abaagala okubatirizibwa mu nnyanja bo babatiriza mu mazzi mangi naye tebannaba kufuna kifo kirala kyonna. Tusaba bakkirize babatizibwe. Nze omu ku abo ababatizibwa kaadi eyo nga bwemuyingi balaki nga Maachi 4 1961. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bannaffe abakyalinaffe ku pulogulaamu eno tukitwala nga nsonga nkulu y'amaanyi ya muwendo okubeera ku TV eno Silo TV ne mba nga mugoberera ebigenda mu maaso. Eno ye pulogulaamu eyitibwa by'obadde tomanyi mugugudde since 1960s. By'obadde tomanyi mugugudde kanisa ya Makerere Full Gospel Church nga bwe yatuuka wano mu Uganda era n'abaasooka okugyesogga okulokolebwa n'okusinkana Yesu Kristo. Tulina omusumba Apostle Agatha Nalwanga
nebyotomusabye nebyotosabye nebyotosabye nga atuyitira mu lugendo lwe olw'obuntu era nga agenda okutuyingiza mu lugendo lwe olwa gugudde nga bwe yatandika Uganda. Ebintu byalaba, ebyamagero byalaba, abantu byalaba, abasumba abaleeta abo bonna mu bumpi ajja bebatuusaako mu bufunze wano kubanga alina emyaka 86 naye omutwe gwe gukyajjukira bulungi nnyo. Ebintu byayogerako byebintu omusumba waffe founder of Makerere Full Gospel Church Hugh Lezel ne mukyala we Audrey Lezel nebyawandiika wano wonna naye oyinza okulowooza nti ekitabo kino yakisomye eggulu so nga ate kyo kino ekitabo tuzze nakyo kaakati otubuulidde katuddeyo ewa Apostle Agatha Nalwanga nebyotosabye kati tulabye olokose okkiriza Yesu Kristo ne Dawuda n'omwami we n'ebyamagero n'omumbejja muggale nga bwatuwadde ekifo ekyo ekyokubatirizibwamu yatulabye n'omwana wo Samuel olwo Samuel awonye tandaba kuwona tatambulanga gwe yamutwala ate gwe owonye owonye ensonga ze ez'omunda ali mulema okusinga ne poliyo oyo gwe mulaba. Yes. Kaakati Apostle omaze okulokoka kiki ssanyu ki lyofunye mu bulokole bukyolokoka yowulira nti kaakati nalyoka nendokoka essanyu lifunye terigenda kuntwala naye mbadde nzirako emabega katono dako nti bwe twalokoka abantu bangi baali tebategeera kitiibwa kya njiri ya Mukama waffe Yesu era nga batunyooma nnyo nti bwe batunyooma naye waaliwo abantu abamanyifu abaalokoka mu kiseera ekyo batubuulire abantu ng'oyo mumbejja muggale kitaka so yakafa ennaku ntono esiise n'alokoka omusajja jjajja w'omusajja ono Yusufu Mukasa yali muntu mukuukuutivu mu kanisa ya Church of Uganda n'alokoka era olunyiriri kwe yalokokera njagala okulubategeeza luli mu njiri ya Matayo essula 21 olunyiriri ndowooza lwa 23 kubanga yagaa nti ekyandokosezza lwe lunyiriri olwo olugamba nti abawooza n'abeezi babasoose okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda olunyiriri olwo omuzzukulu wa Yusufu lumanye nti lwe lwamulokola nagamba abawooza n'abeezi batusoose fe abeeyita nti tuli batuukirivu babategekera n'entebe ez'enjawulo Yusufu Mukasa n'alokoka waliwo omusajja omulala yali kojja wa kabaka naye n'alokoka Saabaganzi olubiri temulolesenga lukalu omusajja omulala n'alokoka Ezekiel Walusimbi yali katikkiro mulamba mu bwakabaka bwe Buganda Ezekiel Walusimulirangako Ezekiel Walusimbi ate wafumbe taata wono omulabize yakafa nk'oyo oyo Elisa nk'oyo oyo yali kisaza chief nga musajja wa oli mutuufu yatuwadde ettaka netuzimbako ekkanisa Matale era pasita Bulega yakafa ebiseera si binene nnyo nga ye musumba waayo nange nagendangayo ebiseera bingi okubuulira enjiri era nga ndi mukwano gwa mumakaako abantu abo abagunjufu abatutuufu ne balokoka ne batuyamba nnyo ng'olabira ddala nga ndabira ddala omwami omu bamuyita Ernest Mayanja Emityana musajja basajja abasooka okufuna diguli e Makerere si ye taata wa Lawyer Mayanja Samuel Mayanja ye yasooka n'okutuwa ettaka ly'okuzimbako ekkanisa
Emitiana bonna balokokedde ono wewalokokera ddala. Omusajja omulala nga bamuyita Ernest Musoke nga wekyengera Mugongo, era nze we nasooka okuzimba ekkanisa yange eyasooka. kubanga nze ngenda okumanya we mu kkanisa ya Mugongo. Nti omusajja oyo Ernest Musoke nga ye yatuwadde n'ettaka ery'okuzimbamu ekkanisa. naye ate sooka oyimirireko awo. ate tuvaako eki ekkanisa mu mikono gyabugudde. Anti ekkanisa bweza ono musajja ani yali pulezidenti Idi Amin bwe yatugalawo amakanisa gonna. Idi Amin dada nenzireka wempe waffe kamanya twalinga ekkanisa bagigaddewo naye ng'ekkanisa mu kyama ekola. ekyo nkitegeera. ekkanisa nze nagiwa aba Miracle Center. nze nnyini obuyinza obugyewa. obuyinza nze nabulina kuba nze ettaka baaliwanza. baaliwo gwe ng'omuntu. ng'omusumba. era mwami Musoke yali afudde naye omusikaawe bano aba Miracle Center. omwami oyo bamuyita Kateregga Katyasa. mumanye namwe mukyalira n'omukyala we Eva. kakati bo ne bagenda okusinkana omusika abayambe ng'ekkanisa eri awo nti ate ffe tutandiseekawo. ate otandiseekawo omulimu omulungi ogw'amaanyi. naga nti wali temuyinza kutuwaawo n'abagamba omusika omuntu nannyini buvunaanyizibwa gwe tumanyi bamuyita Agasa. siyinza n'akatono kukwata ku buvunaanyizibwa bwa kanisa eyo ng'ekizimbe weekiri kubanga nze nasooka okuzimba ekizimbe ekyo enkalakkalira kwegamba ekya bulooka kubanga ffe twazimbanga biwempe buli wamu ekkanisa z'ebiwempe naye ng'okuzimba yeeya bulooka ng'olabikanga ow'ekitalo. era nze nasookera ddala. kakati ne Bakateregga bwe bajja ne bagamba oba mwetaaga ekkanisa eyo sirina buvunaanyizibwa mugende e Makerere Full Gospel be balina ekyapa ky'ettaka ekyekkanisa eyo kubanga nze tebagimpanga nti ng'omuntu naye bagimpanga Full Gospel. naye abaaliwo mu kiseera ekyo aba Full Gospel ba Musoke tebakuuma bintu bya kanisa nga tebakinoonya tebakiraba. ne mbagamba mugendeeko mulanda ofiisi mulabe era nga nayo tebakiraba. ne mbagamba kakati mugende mu maaso saabajjako yadde siringi nembweti kasita bakulaba nabo nembaga nti oba mugenda kukolerawo omulimu gwa Katonda mugende mu maaso. kakati ne bazimbawo Full Miracle Center. ssanyu ki gy'ofunye mu bulokozi gy'owulira nti lino tewali ayisobola kulinnyabako? nga bwe nkugambye nti nze bwe bajja okuŋŋamba nti mufunye eki mu lukuŋŋaana nti nze nnyini nze mponye era ng'omuntu bw'osobola okuwonyezebwa. essanyu simanyi bwe nnyinza kulipima. essanyu liringa omugga. liringa omugga. Nefuna essanyu nenzirayo eka n'essanyu ntambudde n'essanyu neŋŋamba balezero naye mwe temujja kusaasaanya njiri eno mu Uganda yonna naye nze njagala kutandika nange kuweereza wamu nammwe. basooka ne balowooza nti nsaawe kubanga nga bankemanga abatalaba nti nsobola ne mbagamba nsobola nja kubuulira enjiri nange. Lusale baatukkiriza nze nali mu Bible school eyasookera ddala. awo lwakyo tuyimamu kayimba akagamba ti essanyu liringa omugga liringa omugga liringa omutima gwange essanyu liringa omugga liringa omugga liringa omugga mutima gwange. Essanyu liringa omugga liringa omugga
bigendera kakati kiki kyoyinza okuwulira nti yadde bannange nalokoka. sejjusangako n'akatono kubanga nga bwe nkugambye nti nalokoka nga nina abaana abo nga bato Dolosi wa myaka 6 piwani naye Katonda atubedde okutambula n'obulamu bw'obulokole. Yes. Abaana bange ne bagamba musome kyekijja okubafuula kyemuli era ne basoma. Oyo Dolosi alina diguli 3 nga bwe mumulaba. Diguli 3? Era bwe zirabaawo zonna nga zitimbiddwa. Makerere masters yagisomera London. Yes. Endala yagisomera mu America eyokusatu. Abaana ne basoma ne bandabirira era nze ndi mikono gyabwe n'okutuusa leero nga mpeereza era nga nabo bakkiririza mu kukkiriza kwenzikiriza newankubadde nga batuyita gugudde naye nga ffe tutambula ng'abaagugudde. Anti era gugudde si kivumu. Promotion. Enyimba zetwayimbanga nga zebatuuma amannya ffe nga tugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo nga tuwunzika mu katundu kaffe kano akasooka tolina kyewejjusa mu bulokole? Sirina. Talina. Era sirinaayo Katonda mulala mu bulamu bwange wabula ye yekka. Tusomozebwa kubeerawo. Yes, tubeerawo. Nga kati ndina stroke bwe yannafuye. Yes. Ekyo kintwala mu basamize nti munyambe. Ntwale munyambe Yesu muvuddeko. Kaŋŋambe nti nga Shadrach, Meshach ne Abedunego bagamba kabaka ffe tetujja kusinza kifaananyi Katonda gwe tukkiriza. Ne bw'ono tusula mu muliro bagamba nti tugende tujja kgenda kuba gye tugenda tumanyiyo okufa si kintu kya muntu omu. Amiina. Kaakati twagala okujjukiza kubatuwuliriza nti muli mu program eyitibwa byobadde tomanyi mugugudde since 1960s nga tugenda okuva mu bulamu bwaffe katukomewo nate n'ekitundu ekyo kyennyini byeyamanya mugugudde Apostle Agatha Nalwanga byeyamanya mugugudde ng'etandise ng'ebumbujja ng'omuliro gwaka essanyu n'ennaku n'okubonyaabonyezebwa n'obuwanguzi byeyayitamu era gugudde byeyayitamu n'okutuusa leero. Namugongo Secondary Vocational offers a unique curriculum that caters for both academics and vocational skills. Among the vocational skills that we teach include catering, tailoring, electrical installation and solar. These vocational skills are very good for your child because after school they will not look for jobs. They will become independent and they are able to stand on their own. Therefore, I urge you to bring your child to Namugongo Secondary Vocational School. We also emphasize talent development in the areas of games and sports, MDD inclusive. The school has a conducive environment for both teaching and learning. We have very good teachers who are well qualified. Bring your child to learn at Namugongo Secondary Vocational School and you will not regret. We are located at Janda, 1.5 kilometers from the Protestant Shrine, Namugongo. You can contact us on 0772 989754 or 0701 343354. Thank you.
ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe ndina omukwano gwammwe omusumba wammwe era omusumba wange era mukwano gwange Pastor Eddie Edward Baligonzaki mwesigwa wa Katonda nga agenda tubuulira ku katono nnyo kubikwata kwa Apostle Agatha Nalwanga bwe tuli naye mu programu eno egenda mu maaso era gye mukyalaba naye tuyitiddeko katono wano ewa Pastor Eddie kubanga bwe bakola naye emirimu era bwe bakwataganya ekigambo kya Yesu. Sebo nsanyusa nnyo okulaba. Neyanze. Haleluya. Nga bwe nsabiddwa. Yes. Olwaliro sikwogera byange. Sikwogera bibyo. Naye wakwogera kuweereza ky'omumanyiko Mukama. Kiky'omumanyiko Agatha Nalwanga. Agatha. Yes. Nalwanga. Yes. Nebyotosabye. Ate sawa maaso. Sawa maaso. Omukyalo oyo wano ko Bible Gospel Church e Kawempe. Kati eyitibwa Bible Gospel Church e Kampala. Nze mudda mu bigere. Gomudira mu bigere. Mu Luzungu bayita predecessor. This is my predecessor and I'm her successor. Omutume emyaka bigituuka. Ngagandi kati nteekwa okuwumula. Omunagiro yagwambaza nsi. Naye kino munzikize nkyogere. N'ofuuka Erisa. Nenfuuka Erisa. Naye munange ssebo Reverend Sani. Engatto y'omutume Agatha zisagala nasooka gitya era bwe nteeka mu ekigere nakati njala kwogera nti n'essaaya kaakati ekigere kikyakola kikyasagala mu bimpimpi abamu bagamba nti mazzi mawanvu naye nzikiriza Katonda kitakola nsi bwe nzijja okusoma Makerere mu Bible Gospel Church mu Full Gospel Church nga nvudde Hoima Full Gospel Church olwo ng'ekyali Yusufu Mukasa ng'eyitibwa Yusufu Mukasa Memorial Bible College ng'omusumba Ponsiano Rwakatale principal nyingira Bible College awo mu 1984 nga likavubuka kato Agatha omulabye otya kati Agatha awo entalikiro mulabe tulabe yajjanga e Makerere ngazze mu nkuŋŋaana olubama Agatha ne kanisa yasooka yali mugongo saidi ekengere yogeddeko emugongo era n'atugamba nti ye yennyini yagiwa abamirako ssente emugongo era kye kituufu kati yavanga saidi zeeyo nga buli wajja Makerere nga musisinkanaawo naye ng'ate n'ebiseera ebyo atandise ng'afunye obufo ogyabeerano ekazo Roza ali mutoowe kati ekiseera kituuka nga Makerere Full Gospel Church olugendo lubakalubiriza ab'Ekawempe nga banoonya okutandika obuweereza obwawa obw'Ekawempe era ye mwene ye mutandisi ow'ekanisa eya Bible Gospel Church Ekawempe ye founder mu biseera ebyayitibwanga Full Gospel Church Kawempe. Maama Agatha wano mu njiri abamu tumuyita nti she's the living encyclopedia ye muntu gw'otuukirira olwaleero Bayibuli emuli wano. Maama Agatha mu myaka gye kati ali mu 80 ali kati alina aweza 87 akyasoma Bayibuli bulungi nnyo ompulira kubanga juzi twajja wano nga awezezza emyaka 5 ajaguza ey'obuweereza. Maama Agatha asoma Bayibuli ye bulungi nnyo ebyawandiika byemuli mu mutwe ye muntu gw'otuukako nga buli mbeera agikweramu ekyawandiikibwa so sikire saiti ze buli saitizi naye naga nti bikula emboozi tebankadde essebo twaliyogedde ku Apostle Agatha Nalwanga ne tuzibya obudde naye olw'okuba tukyali mu pulogulamu ya Apostle Agatha Nalwanga katweyongereyo ne Apostle Agatha Nalwanga webala nnyo
okusemeza neyanziza nnyo neyanze nawe no tujja mu iyo nkulindiridde era nga bwogambye otuwulira ku Isirayiri ekyo ssebo mikwano gyaffe abali ku TV eno Silo TV mukulika eyo okuwummula kwaffe katubaddemu tuli ku programu byobadde tomanyi ogugudde okuva mu 1960 n'okutuusa mu biro bino oyinza okuba nga obadde n'ebibuuzo abagugudde myaka gy'enkaaga babatizanga baalinanga essanyu baabeeranga n'enkuŋŋaana ez'okusulamu baalinanga ne cells bwe bakuŋŋaanira okusoma bayibuli baalinanga enkuŋŋaana mu maka gaabwe nga bwe kiri leero ssanyu kigiri baalina ye bannange bwe babuuliranga enjiri mu nkuŋŋaana ez'ebweru kiki ekyabangawo bafuzi ki abaali mu kiseera ekyo gavumenti yabayisanga etya abemiruka abegombolola abalamuzi byebyo tugendamu byobadde tomanyi mugugudde ebyo na byonna yabiyitamu naye ng'agenda okubitunnyonnyola we obimanye ye musumba waffe Agatha Nalwanga abamujjukira obulungi ye yali omusumba w'ekkanisa y'e Mugongo kaakati ye musumba omutandisi w'ekkanisa y'e Kawempe era nga byonna bigwa mu ambuleera mu mwenvuuli eyo byobadde tomanyi mugugudde aposo tukomyewo nate gugudde etandika etya etandikira maanyi ki era kiki ekyasinga okusanyusa mu kkanisa eyo byebintu byebabikula nga biri mu bayibuli ate nga bulijjo bayibuli zatusoma ate tubimanyi okubatizanga okwo kw'omumazzi okunyiga Yokaana bwe tumusoba omubatiza mu bayibuli yabatirizanga mu mugga Yoludaani amazzi amangi era nga bayibuli bwegamba mu njiri ya Yokaana essula 3 nti nga Yesu yabatirizanga mu mazzi amangi ku kagga Enoni bakayita nakagga nga Yokaana amaze okuva nawo nti ne Yesu bwe yagenda mu maaso n'omulimu gw'okubuulira enjiri buba nga babatiririza mu mazzi mangi era nga bwe mbalaze kaadi yange ey'okubatizibwa nti ffe twagenda mu nnyanja ya Kabaka si lwakuba nti twali tetubatizibwangako naye nga tugondera enjiri nga bwe yatubuulirwa nti mugende mu mazzi amangi kubanga okubatizibwa kifaananyi kyakufa mu mazzi ate n'ozuukirira mu bulamu n'obuzuukirira mu bulamu ekyo ne tukikola ne batubuulira mulina okuweebwa omwoyo omutukuvu tukapa omwoyo omutukuvu yaani nga tetumuwulirangako so nga mu bayibuli mwali naye nga Yesu yennyini bwe yali ng'agenda mu ggulu yagamba abayigirizwa be temuva mu Yerusaalemi nga temunnafuna mwoyo mutukuvu kubanga oyo yajja okubeera mu kifo kyange nti era omwoyo omutukuvu ne abayigirizwa ne babeera mu Yerusaalemi nga bali mu kisenge waggulu olw'okutya okuyigganyizibwa okwaliwo mu kiseera ekyo nti olunaku lwatuuka lumu omwoyo omutukuvu najja ng'empewo ey'amaanyi ey'omuggundu n'ennimi ez'omuliro ezaako ate nga tezookya ne zitula ne boogera ennimi ezitategerekeka abantu abaliwo ne bakati kiki kyeboogera bano ku kino njagala okubategeeza ennaku zino waliwo kabaka we yagenda mu mwaka ogwedde ebuweekula gye baakuliza olunaku naye omukungu omu n'agamba kabaka waliwo abadiini agamu abatakkiririza mu byabuwangwa nti ate n'ekyokubiri
boogera ennimi zetutategeera olwo ayogera ku gugudde oba pentecostal churches in Uganda ebitategerekeka byagazaaki bimukwatako ki ye wano nga mu Uganda kakati ennimi zonna abantu zeboogera ozimanyi olulimi luno olw'omwoyo toyinza kulumanya kubanga oyogera byamane Katonda ekyo twali tetukiwuliranga nako mugugudde eri mugugudde yes naye bwe twakisomesebwa nze nange ayogera namwe mmanyi okwogera mu nnimi ez'omwoyo haleluya ekyo nekibeerawo ne batugamba nti waliwo n'okuzuukira okugenda okubeerawo natugamba ati okukuluwa engero temukuwuliranga oba mu kanisa gye mwali kwegamba ng'owulira ng'olugero ebitanyonyokera ddala bulungi nambi ne kaawa nga nti ate okuzuukira oba kiki naye okuzuukira kwa nnamaddala waliwo n'ekisabo kyembadde nsoma ennaku ezo ekiga nti eggulu lya nnamaddala ly'amazima kaakati apooso eyo nga tutunaba kutuukayo bw'oba oyogera emboozi ogamba nti ne batubuulira ne batuyigiriza ne batugamba baani abo aba full gospel twagala gwe musingi ogw'enjiri bwe batandise newankubadde ab'enjiri abalala bageze bajja ne bajja naye ffe tuli ku musingi olinayo bw'oyinza okujjukira nti nkati nga sande isoto mukasalibwamu abo abaali bakutte omumuli gwagugudde ne bakituusa wano oyinza okwogerayo amannya nga 3 oba 2 oba 5 nzijukira Lezero yajja ne mukyala we bwe yajja nga ava Kenya n'ajja ne bannakenya nga Joseph Okayo waliwo Francis Adegu waliwo Patroba Omwasa waliwo omusajja omu omulala yali mu Kongo erinnya lye sirijjukira kimala naye waliwo boogerako wano mu kitabo kye Filipo kwaliko n'omukongo omu etiimu eyajja y'abantu Pastor Ezra ayogera mu kitabo kye Filipo yalina mukyala we Filipo ye yayingirawo nga Lezero bo baatuuka mu mwaka gwa 6 nga bwe nababuulidde naye bino ebirala mbadde nga njogera ku bya mwaka 61 baali nga babuulira mu street meetings nga baali balibuuliridde mu katale k'Ennakawa omusajja omukongo n'asaba omu ku basajja bano abaddugavu abajja ne Lezero ti nina mukyala wange naye kasiru njagala ojje mu nyambe mu musabire ne bagenda ne basabira omusajja oyo omukyala oyo muka Filipo nga kasiru n'ayogera era kyamagero ekyasookera ddala wano mu Uganda program byabadde tomanyi okuva mu myaka gye6 program byabadde tomanyi since 1960s ababadde banyamba ye mukuŋŋaanya wa Shiro TV omwami Enoka bamulanze eki ate abadde mabega wa kamera ye mwami Robert Mayanja amanya Sunday Yusufu mukasalubwama wa programu eno katudiringane nate nga mbaleetera omugenyi waffe programu eno byobadde tomanyi ekiseera ekiddako mukama abawa omukisa amin